ate njagala mwenna obbaagaliza Easter ennungi kubanga etuuse kati tuli mu sande esembayo, esande ya Easter. Mmanyi bulungi nti abantu mwenna mumanyi ensonga lwaki tuli mu Easter, kubanga mu kiseera kino mukama waffe Yesu Kristo bwe yaweerayo obulamu bwe okutununula, n'olwekyo n'atugula omusaayi gwe. Nekitegeeza nti mu kiseera kino tulina okujjukira ekyo, ate ffenna ne tumanya nti naffe tulina obuvunaanyizibwa okusooka okumuwa omwoyo gwe, ate n'ekirala okukwata ku bantu abalala naffe ne tubayiirawo omubiri. N'olwekyo mu meseji yange gyejja gye muli egamba nti buli muntu yenna kukwata ku muntu omulala, weefiise oyambe omuntu omulala, oba mu kantu k'olina kosobola okumuwa, oba ekyo kigambo kyosobola okumugambako ekimuzaamu amaanyi. Abantu abamu bagamba nti tewali muntu atalina kyasobola kuba omulala. Bw'obanga tolina kantu wakiri muwe smile kubanga kimuzaamu amaanyi. Muweeyo ekigambo ekimugumya, muweeyo ekigambo eky'essuubi. Ate tukole kyonna ekisoboka mulamu bwaffe ebiseera tukyalina, nti wonna w'oli okyalina ky'osobola okukolera omuntu omulala, osobola okumuyamba mu ngeri emu oba endala. N'olwekyo ffenna buvunaanyizibwa bwaffe nga tukyali ku nsi kuno okubaako ekyo kisobola okukolera omuntu omulala, okukyusa ku bulamu bwe, okukyusa ku mbeera zaabwe. Kyekimu n'abakulembeze abali mu byobufuzi. Tobeera mu ofiisi kyokka okuba oli mu ofiisi ey'obukulembeze n'okola politics, naye kozesa ofiisi yo buli kaseera ogambe nti nno kiki kyensobola okuyamba abantu bange embeera zaabwe ne zikyukako. Mbaagaliza Easter ennungi, naye no Easter ennungi era tulina okwegendereza kubanga abantu bangi balowooza nti bwe tubeera mu nnaku zino eza Pasika tufunye omukisa okugenda okweyagalako, kyakala n'obwegendereza. Bw'oba osanyuka n'obwegendereza manya wookoma. Ate n'ekirala sanyuka ne famire yo, n'ekyo tuweerabira bu famire yo, mbeere wamu, sanyuka n'emikwano gyo, ate bonna bawe ekyokulabirako ekirungi, bakirabemu ggwe nti ddala olina ky'okyuseeko mu mbeera ze ez'obulamu, naddala mu kiseera kino kye tuyitamu eky'ekiseera. Mbeera y'emu okubiriza bannamukono nti ebyokwerinda bitandika naawe awo w'oli. Njagala okubasaba ebijjaguzo bino eby'amazuuka ga Yesu Kristo bireme twerabiza buvunaanyizibwa bwaffe obwa bulijjo, naddala eri ebyokwerinda. Bangi balese abaana mu mayumba ne bagenda mu biduula, mu bikaali, ne bakomawo ng'abaana bayidde omuliro, ne bakomawo ng'ababbi bamenye. Abamu beera birina okwerabira ne baleka ng'ennyumba nzigule nga bakomyewo nga banywedde ekisusi. Abamu bakoze ebikolwa ebyokuvuga emmotoka nga batamidde n'ebidduka ebirala ne baluuzinga obulamu. Yesu Kristo ng'ali mu kuzuukira ate abamu nga bali mu kufa. Obulamu bwaffe kikulu nnyo eri abaana abagenda mu masanyu n'abantu abakulu. Ngamba nti bw'osibe wattu gwagwa wala, manya nti olunaku lw'ojaguza luno lulina impact nene nnyo ku future yo, naddala eri ekirwadde ekya mukenenya, nti ng'ogenze mu bikolwa eby'obwenzi n'okwegadanga nga gw'oli naye tomumanyi, ke kaseera omukebeze atunaba naye ate era okose n'akapiira kakali mpitawo kakuyambeko. Kyeŋŋamba nti obanga osiriwadde ng'ogenze mu kikolwa ekyo togwagwa wala kubanga ogenze wenna nga bw'okola ki bw'ofaana. Naye nga twekuume ekiseera kino ekitono tuleme kukola bintu ate ebyonoona amazukira ga Yesu Kristo. Tukole ebituwa wa Katonda ffenna tusobole okuba nga wetuli mu kiseera kino. Robert, Meya wa Mukono Central Division, njagala okutwala mukisa guno okuyozaayoza bannamukono ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu okutuuka ku mazuukira aga mukama waffe Yesu Kristo, era amakulu gabeere nti bannange Yesu Kristo yatufiirira mu musaalaba ng'afiirira bibi byaffe. Njagala kubasaba mwenna gye muli okusonyiwagana. Obubaka bwange bugamba nti mu kiseera kino tusonyiwagane, ebitukoze ebitusobyeko obugenderevu ne butali bugenderevu
guno gwe mukisa gwokka gwe tulina ogw'okugenda mu kujjaguza kuno nga Yesu Kristo amaze okutufiirira kubanga amala n'azuukira. Naffe tusomye bannaffe abatusobezza tugenda okutuuka ku mazuukira nga ffenna tuteguliza wamu nga tuli basanyufu. Njagala obubaka buno obuweereza baganda baffe ab'emikwano naddala aba National Unity Platform tusonyiwagane tusobole okugenda mu maaso. Njagala okubuweereza eri bannamukono abakulembeze ebiti eby'enjawulo naddala bannabyabufuzi. Kino ekiseera kya kusonyiwagana tusobole okugenda mu maaso. Era buli omu alina eyamusobya n'ayita mu mazuukira ga Yesu Kristo nga tamusonyiye agenda kuba nga yasigadde n'ekibi, yagenda okusigaza ekikolimo. Kale njagala okubasaba bannamukono ffenna byonna ebitusobyeko at the individual level tusonyiwagane tugendera ku baganda baffe balwana baffe tusobole okuba nga tuyita amazuukira ga Yesu Kristo nga ffenna tuli batukuvu nga tukola ebyo bitugwanidde nga mbavuga Messiah Ssaabasajja Kabaka wangaala. Nga oluva mu Easter olunaku oluddako olwa Tuesday zijja kubeera 2 April nga gavumenti mu disitulikiti yaffe y'emu ku ezo mwegenda okugema abaana abava ku mwaka ogumu paka ku myaka 6. Bagenda bagema omusujja gw'enkaka. Omusujja gw'enkaka musujja mubi nnyo kuba gukuluma kumpi abantu 5 ku buli 100 oba lwala omusujja ogwo n'otuuka mu stage ya waggulu tebawona. Abantu 5 ku bantu 10 tebakola ki tebawona. Olwo omusujja gw'enkaka gulumya ekibumba, gulwaza ekibumba. Ebibumba byaffe tebirina spare parts oba testi mu nsi yaffe tunafa tekinologiya amala kuba ebibumba biki bipya. So bannange olw'okuba nti no kana akayiso kagenda kutangira okufuna omusujja gw'enkaka oba gwayita yellow fever mukajjumbire kuba akakisaako kabaddewo ebbanga ddene nga bannaffe abatambula tebasinga okukeyinula okajjumbira naye akayiso ako baali bakaseera ssente eyo ku KCCA mukatambulira nosobola mitwalo 10 miramba kano kabwereere. So ku malwaliro gaffe aga gavumenti wonna bwe gali ku disitulikiti ku magombolola ku miruka genda bakuba akayiso ako bakuwe n'akatabo ako olabe nga tukujjanjaba mubeera bulamu. Saagala bannange mutye kino eddagala lyebabagema lijja kukwayisa bulungi. Eddagala lino ddungi nze nnyini empiso nnyina sitamira kakapapula kange nalebadde nkabalaga kuba nze nafuna empisa eyo naye ngenda kutambula naye nga 19 nga ngenda na Kenya wenasobola okukafuna nzuno nzizigati zituludde bulungi siina bulwadde wali bukoze eki wali buvudde mu mpiso ya yellow fever eyo. Era naawe n'omwana wo ne mukaddewo mbasaba mujjumbire puroguramu eno. Bw'obanga oli lubuto togenda kukuba mpisa eyo, bw'oba ng'oza mwaka gumu togenda kukuba mpisa eyo. Naye abasigadde mu mwaka gw'emyaka 6 mujjumbire okugema kuno talina ku lwokubiri tulabe nga kubeera balamu kubanga twakizudde nti yellow fever banasobola okumufuna bamuzuddeko ebuyikwe bamuzuddeko kalangala kati yellow fever nga bwe twagoba polio mu Uganda noono yellow fever yakumugoberera muki mu Uganda tulabe nga abantu baffe nga balamu bulungi nga basobola okubeerawo nga balamu ate nga basobola okuwangaala. Nsaba okwashuwalinga abantu baffe bonna gye bali okusokerera tino government office zaffe zino zonna ziri public ziri open eri omuntu yenna azirongazi nga alina eddembe tali mu kkomera. Abantu bonna abalyake ababbi abenyi babateeka balina kubeera muki mu kkomera tebalina kubeera ku street. Naye ate discouraging ddala ekintu nekitibwa muno tewaliwo omuntu ayagala okuba okuyiyiza okumpira ofiisi ya RDC. Eno ofiisi yaffe eri mu RDC basatu bokka erina mukama waffe mukyala Ndisaba n'abamyuka be 2 ow'ekibuga n'owa disitulikiti. Tulina abasekitale 2 sekitale omu n'assistant w'omu.
abo be bantu bokka abakkirizibwa okukola ku nsonga za ofiisi ya RDC era babeerawo obuzibu bwonna obwekengera yenna wabweru bazinsa obutamanya mutwaliyo wabweru kibyayogera naye tukolera wamu n'ofiisi ya diso nsaba muti nayenayena ali eyo awulira omuntu nti akosa erinnya lya RDC akosa ofiisi ya RDC akosa ofiisi ya gavumenti kuba ye takyatali omuntu oyo tugana kujja nawange obasigawo bamumanyi batamumanyi naye mukwasa diso ajja mukwasa poliisi olukola wa RDC anagendayo kumugjayo oba nedda so ekyesobo okubakolaki kuba wa assurance naye anakuwa enyininyininyini babanga gye bali abo abaine kyebatali ogwo omusango gwa ddaggomola era gujja kubasibya mbawuningira ddala.